Okay, neyanza once again tukomyewo nga tubagambye tugenda kuba tubalagako embeera eri mu kibuga ne tuvayo tugenda katusaba zino wetuli tuli ku kubo eryambuka ekololo. Njagala kuweereza ekifaananyi ekiriwo awali checkpoint esooka kana akalipagano kemula bakagenda maaso abasuubuzi abagenda maaso n'okubanga bagenda wali ekololo era nga bw'otunuulira ekifaananyi ekiri eri waggulu awe wali checkpoint esooka era kati omuntu agenda okubanga ayambuka okugenda mu kisaawe ekololo ekisooka kyenyinza okugamba nti akakwakuliza akasooka olina okubanga olina masiki ate tosobola kuyingira nga tolina masiki. Then ekyokubiri olina okubanga olina kaadi ekulaga nti oli musuubuzi oba olina okugoberera amateeka naye nga saawa zino bw'oba otunuulira abasuubuzi ab'emmotoka abasuubuzi ab'ebigere ate bagenda maaso n'okubanga bayingira era eno ye checkpoint esooka kikutwalirako kadakiiko okuva wali wansi ku Wampeewo Avenue paka okwambuka wali ekololo. Omukulembeze w'eggwanga wagenda okubanga asinkanire abasuubuzi olunaku olwaleero era nga bebamu ku bantu boolaba abagenda maaso n'okubanga abagenda ekololo abakyala abasuubuzi abami bonna abasuubuzi buli musuubuzi yenna akirizibwa okubanga ayingira so long as aba agoberera amateeka ag'ebyo ebibanaaba babuuzibwa naddala abakola ku byokwerinda aba special forces abali wano abaserikale. Yensonga lwaki kyenaffe tetusobodde okubanga tutuuka wali access olina okusooka newenyonyolako affe tusobola okuyingira naye of course ku lw'embeera y'obudde ate tuba twagala tusooke tubakubireko ku kifaananyi ekiri wano then ebinaaba biri munda netugenda kubanga tubibatuusako abasasi baffe webali neffe twagadde okubalaga embeera eri wano wabwere. Ensinkano eriwo y'abasuubuzi abakolera mu arcade ababadde beekalakaasa ku nsonga y'omusolo era nga bagenda kuba basinkana abakulu okuva mu kitongole kya Uganda Revenue Authority n'omukulembeze w'eggwanga ne ba ministers basobole okubanga boogera ku nsonga eno ey'omusolo ogwa IFRIS oba enkola eya IFRIS basobole okubanga bakisootinga abasuubuzi bafunemu ate ne government efune ku misolo. Njagala munzikirize nkomeo mu studio nkoze of course ne mubiru ne kawadwa ebisingako tugenda kubanga tubibatuusako mu mawulire gaffe Omunyo live n'Omunyo kusatu kankomeo eyo mu studio mugende maaso n'okuba muweereza.